tukwaniriza ku Bakas Media Uganda nze Mike Bakabulindi. Onakola tulina Council Samuel Muyizi okutunyonyola ku biki ebifa mu mateeka ne Uganda yaffe ya leero bwedi. Council onakulwa leero twalabye CDF jena kulira amaje nga awandise ku X nga asaba Supreme Court yetonde mu banga litali gere ate mu bwangu ennyo bw'obasse ekyo ejja kulaba ekiddako. Kino kitegeeza ki eri eggwanga n'amateeka? Katemba twalabanga emizannyo Katemba mu kooti ffe byatunyumiranga nnyo ng'abalabi banyumira naye nga teffe bitunyiiza nnyo because walabanga abantu imitating omulimu ogwo naye nga tebalina na kye bagezaako. I think byabufuzi na kwagala attention. CDF mutawani w'omukulembeze yafuuka blogger ndowooza anoonya emboozi ezinamuwa attention gy'atasobola kufuna nga akoze ebintu eby'amagezi. Ndowooza ye buli waakola bino yeeyongera okufuna likes. Ndowooza anyumirwa nnyo nga akoze kabampaane naye sikikkiriza nti naye kennyini omuntu yasomera ekisubi nti byayogera ne byakola abikkiririzaamu. Wakuba ekizibu kye biina nti biyinza okuleeta ensasagge. Abantu bayogerako balina abawagizi abalina obusobozi okukola byonna. Bw'oyogera ku balamuzi ekisooka Constitution ekkiriza bannayuganda nti omuntu yenna agezaako okuzanyira ku Constitution nga bwegamba balina eddembe lyerwanako nga balwanyisa oyo agezaako okumenya Constitution. So kirina mu mateeka bannayuganda okuvaayo ne bakwata muhooze ettaayi ng'amugamba oli mu kumenya Constitution yaffe, basobola omukola ekintu kyonna kubanga kiri mu mateeka nti gavumenti etambuzibwa ekitongole ekiramuzi ekitongole ekibaga amateeka ekya parliament ne executive arm eyo mwagwa kubanga eyo arm emulonda nga CDF. Kati waba tabiwadde kitiibwa kitegeeza abamenya ssemateeka naye nga ejjogo ne kusaaga kulina we kukoma. Bw'omuwulira nga ayogera ku Dr. Kizza Besigye yagamba nti nno tajja kukuvaayo ajja kuviirayo mu ssanduuko y'abafu. Kaakati abawagizi ba retired Colonel Dr. Kizza Besigye mu mateeka ekyo nakyo balina basobola okubaako embeera gye bateekawo etali ya bulijjo ne basinziira ku ekyo n'okuggyako gavumenti. Kati labayo ebintu bya President wa National Unity Platform Honorable Kyagulanyi Ssentamu okugamba nti nno naye ojja mujjako omutwe. Kati abavubuka be basinga obungi avuka ne beesuulamu ogutaaka nga bo gwe beesuulamu ne bagenda mu nsiko omusango gubeera gwani kuba bagenze kulwanira mu kulembeze waabwe bagenze kwerwana. Kati basinga obungi sirowooza nti nno ndowooza ekizibu ekibirimu nti bikyangu nnyo ebyo ebintu ebityo okuleeta obutabanguko mu ggwanga. So okusaaga kwe kuyiseyo kukoma okwagala okusaagasaaga okukola ebitajja okukola sijja kugamba nti byakigwagwa kwegamba tewali kigambo kinyiza kweyambisa kususewe kukoma. Ndowooza ne bannayuganda kakati balekerawo okuseka obusesi. Ensonga tuzitwale nga ziri serious. Omuntu tuyinza okuba nga tutumutwala nti ali serious kubeera tali serious naye ensonga zayogerako ziri serious ziyinza okusuula eggwanga lino mu ntata. Azoogera mu ggwanga azoogera ku mawanga agatuliraanye n'abakulembeze azoogera ne ku nsi
ezaggwedda ng'akulembeze ba USA n'abalala. Kaakati ebyo ebintu yayinza okuba alina wayinza okwekweka waba omuliro gutandise. Ne Munnayuganda ali eyo bw'abaawo embeera etandise ng'abantu bali mu kwerwanako, bw'oba oyinza okuba nga tolina woddukira nga ye. Bo omukisa gwe balina nsi bwetabanguka. Abaana abo abasinga si Bannayuganda, baafuna dde obutuuze ewalala. Passport bazirina, visa bazirina. N'abalala tebaliwo wano basomera bweru. So tewali kimuluma kiyinza mweraliikiriza kiyinza kubaawo kubanga yasobola okukola ki okutema. Naye ffe twesuliddeyo gwa naggamba ekizimba kigenda kyengera, tunaalinda kimale kwabika tulyoke tuveeyo okwerwanako nga tuva ku muntu ayogera ebyensimattungo ono. I think Bannayuganda baveeyo ku nsonga eno seriously. Kanso mu tweet yemu yatulaze nti mu Uganda mu kusookera ddala amaanyi gali wamu kuva ku field amuyise field marshal president w'eggwanga lino. Ene mu ekyo ekirimu eggumba nti kiri very clear. Supreme Court ekintu kyakola yakwata ku buyinza bwa taata ne by extension n'omwana, nti ekibaluma kyebaganye okukkiriza nti nno Supreme Court yabalaga nti balinako obuyinza. Kati ndowooza ng'omwana ow'ekyejo, omwana yakuzibwa obubi, egamba yalemala mu mutwe ng'alowooza nti wali buyinza wantu wonna okusiika. Kati bakizudde nti waliwo awantu wali obuyinza watali mu nnyumba yaffe, mu nnyumba ya taata, eya maama, ey'omwana, n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano bakyekanze nnyo. Kati bali mu kulwanyisa buyinza. Era sijja kwewuunya nti nga bagezaako n'okulwanyisa ne mob justice ya parliament n'ewalala. Naye ekyo sikigenda kubataasa. Kyongera kuboonoona, kyongera kwanika nti eggwanga lisaana. Omuntu yenna ayinza ekiwoomereza ekizadde enkenku. Kaakati banywedde omwenge kumala emyaka 4, kaakati we bali tebakyategeera. Kanso entalo ng'ogasseko ng'ojja ku lutalo lwa waggulu n'olwa wansi mu kanso mu kooti mwennyini tulamu obutabanguko. Jaji Sekaana azze akutte pulezidenti akutte pulezidenti Ssemakadde amugadidde emyaka 2 n'amugamba n'omugamba if not asute $3,000,000. Kino kitwala wa essiga eddamuzi. Ensonga era eri ku buyinza. Ebyo ebintu ebikolebwa tebiri mukolebwa Sekaana, era muntu atunulira Sekaana atunulira ani? Kiri ku problem gye tuyina. Kasita pulezidenti yaweebwa obuyinza okulonda buli muntu yenna nga takebereddwa neeyisa ye. Ekitongole ky'obulamuzi balina okukebera empisa zo ng'omuntu, tekikoma ku mateeka. Ekisooka olina okuba ng'olina empisa, ng'olina obuntu bulamu, ng'era olina n'omutima omulungi okubeera omulamuzi. Kaakati obulamuzi bulimu abalamuzi ab'ettima, bulimu abalamuzi abatategeera amateeka abamu nga babalonda lwakuba balina gwe bamanyi. Ate gwe bamanyi oyo abalonda. Abamu balowooza na bulowooza nti kino kyenkola oba kinaasanyula omukulembeze because era tulaba abantu batuusibwako ebintu ebyo bye bamu bebawakanya omukulembeze w'eggwanga lino n'abalala balinga ye. So ndowooza kati ebyobufuzi bijingidde kkooti. Mu kkooti ffe mu mateeka nga batusomesa batukkiriza okwogera ebintu ebimu nze n'okugamba stupid nga bansomesa amateeka, bansomesa okuba open thinker. Tinze bwe ngamba nti oli stupid, gw'olina obuvunaanyizibwa obulaga nti toli stupid, toli musiru, mba nkuchalenjinga. Kyova olaba mu cross examination mu makooti twogera ebintu ebifaanana bwe bityo. Omuntu n'ajja bamulese mu kkooti, omusoyaasoya ebibuuzo n'omugamba waaye ewammwe muli balogo, muli basezi,
oyo omuntu gwe ngamba nti oli mulogo bwabuuka mukagulinga musoyasoya ebibuuzo najja nankwata ettaaya ate guba musango kubanga fe kikkirizibwa mu mateeka okutestinga so kaakati enjogera yaffe olumu ebigambo bye twogera kati gwe bw'obanga totegeera lulimi lw'amateeka oba bwe twasoma literature nga bannaffe gwe bakozesa olowooza bali mu kuvuma kyekiri mu kutawaanya nti ebigambo kyatandikira ku Nyanzi byayogera olulimi lwakozesa olulimi bassemakadde lwe bakozesa oyo omuntu atasoma bulungi literature ayinza okulowooza nti nno kyayogedde kyekyokungulu naye aba alina deeper meaning ate ekyo kiri intellectual kati nandisuubidde omuntu omulala nandisuubidde nti yandinyiize naye amulamuzi ali ku ddaala eryo okunyiigira ebigambo ebyo kuba bye bibanyiiza nkyewuunya ekitegeeza tebaasoma kitegeeza mu jurisprudence tebaasoma kye batusomesa nga bannamateeka okuba open minded n'okuba ba free thinker nze ndowooza ebyo biba bireeta buleesi debate obuvunaanyizibwa bw'omuntu ali intellectual omuntu bw'ayogera ku kintu gwe mulage nti kyayogera si kyekituufu nga tokikola intellectually naye ate bw'omufollowinga ate oba omulaga nti mutuufu kati wano balaze nti Ssemakadde kyabadde ayogera nti ekkooti zijjuddemu bamafiya zijjuddemu abantu ab'ekiboggwe nti ekkooti zijjuddemu abalamuzi abatalina nsa zijjuddemu abalamuzi abali b'enguzi zijjuddemu abalamuzi abatasaanidde kati ate bakola ebitasaanidde kitegeeza bamulaze nti mwattu Ssemakadde mutuufu kubanga omulamuzi abeera abantu omulamuzi si ye Ssemakadde si oyo amusibye abantu kye balamula kaakati kye balaba kyekiraga nti omulamuzi ekyo kyali ate nze bempulidde abasinga ndowooza baagusalidde dde abo abaagusalidde Ssemakadde kati Ssemakadde aba awangudde bazannyidde mu ngalo ze kati kino kitwalawa Ssemakadde agenda kusibwa oba oludde ali mu kkomera tuli mu busibe era Ssemakadde adda agamba ffenna tuli mu busibe kati gwe okusiba Ssemakadde akugambye nti tuli mu busibe tuli mu buwambe eba okakasizza ekyo kyayogera Ssemakadde era nkizaayo fe abamu bye tukola omuntu bw'olowooza nti muyizi kyakola nti human rights activist human rights lawyer byakola akatiba n'okateeka ku muyizi then oba tosomye kinyusi kyemba nkugamba neewuunya omulamuzi yandibadde alaba Ssemakadde byakola ali mu kulabisa ennaku zino bwe bagamba kati omuyambako ate okulabisa n'abantu abatandi mutegedde okusinziira ku njogera mu Lunyanyimbe kati oba omuyambye okukiraga abantu nekyerambika nekyeyoleka nti mwattu byayogera nti abalamuzi tebeetengeredde mwattu bituufu birimu ekituufu kubanga bo bitadde kuki mumusana nabo okulaba biri bye badde okolera emabega kwaye Ssemakadde adda agamba nti byebakola eyo mu nkukutu byebakolera eyo mu ofiisi zaabwe byebakwekera eyo gye beekwekera byebakolera nga beekweka mu mateeka bye bino bakola ebintu biri wabweru w'amateeka bakolera ku ndowooza yaabwe ey'ebyobufuzi fe mu mateeka bakusomesa nti oba mulamuzi kyebasooka okusomesa eba judicial temper nti olina ebintu byotakola mu kulamula bw'ojja omuntu n'omukwatibwa ennaku oba omuntu n'ayaziira essaawa etokola decision bw'owulira ng'ofunye obusungu ng'onyiize essaawa eyo omulamuzi tokkirizibwa kukola decision kuba ensala yonna olina ogikola okuba ey'amazima n'obwenkanya olina ogikola ng'oli mu mbeera etafaanana bwetyo kaakati bw'obanga wakoze decision nga yonna ejjudde busungu oba okakasizza kyagamba nti abalamuzi be tulina bakiboggwe kanso kati kino omanyi siri munnamateeka gw'oli kikkirizibwa omuntu nga gw'oli jjaaji n'onoonyereza n'oba omulamuzi ate noba n'osala omusango Ssemakadde era kankiddemu yakulaze nti ebyo byonna ebikolebwa kati gwe bw'olowooza nti tuli mu nkola ya kkooti ti ate omuntu buli kintu agenda mu kkooti n'awaaba awoze bulungi ate asinge
ng'asingira mu mateeka ge tusoma mu bitabo Ssemakadde akulaga nti wakyali kkooti kati buli wonzizaayo nti mu kkooti kisoboka okukolebwa bwe kityo oba ng'agamba nti ekkooti ezirowooza bwe zityo z'oyogerako kati ekkooti ezirowooza bwe zityo si eno gye twogerako ekkooti etalowooza bwetyo yeyo Ssemakadde gy'abadde ayogerako era eyakakasizza bannayuganda nti Ssemakadde kyabadde ayogera kituufu so yalabisizza kkooti era yeyongera kweyanika ekkooti buli wanyenyaamu katono bw'ati ng'ekkooti yongera kweyanika n'akikola lwabo abadde banyigirizibwa si ku lulwe kuba Ssemakadde ayinza n'okuba kati waali ng'ali mu 5-star hotel nga gyali ali mu bicepere ne kyabadde akola abadde takikolera ye kyekyo lwaki Aaron Kiiza munnaffe gyali ye buli w'omusanga musanyufu agamba nti nabagambanga nti kkooti bweti bweyisa neebalagako n'enkuba mu lwatu ennanga bwemage mbadde mbyogera kati mubyerabiddeko Ssemakadde kye kimu kati okulabisa bandibadde bagezi nnyo kaakati abantu obutagwa mu butego kuno kwadde kugwa mu katego ka Ssemakadde era Ssemakadde ye muwanguzi ate eky'omukumusiba sirowooza nti kye kimuluma wana ate n'okumusiba kyongera muyamba nga activist kujjayo byakkiririzaamu ebyokulwanira eddembe ly'obuntu naddala oyo atasobola kweyogerera kuba kati Ssemakadde byakola alina eddoboozi saali mu kukozesa eddoboozi eryoyo gwe batwalira ekibanja nga tasobola kweyogerako olw'okuba omuntu mukwano gwa mulamuzi eryoyo gwe basibira obwemage naye olw'okuba talina sente zitufuna looya nga naye agenze mu kkooti ezitasalira ku mazima n'obwenkanya eryoyo ayagala Uganda eyeetaaga kkooti ezitambulira ku mateeka omulimu gwagukoze ate bamusiba kijja kwongera kulaga nti ebyo byayogera bituufu. Dr. Besigye ali mu mbeera mbi kiki ekimuzzaako mmwe ng'omu ku baloya ba Dr. Kizza Besigye? Kwongera kulwanira ddembe lye bitandikano Dr. Kizza Besigye nga kyabadde akola naffe kye tulikola eddembe lye lirinyiriddwa atwaliddwa mu kkooti etaliiyo avunaaniddwa ebitaliiyo kati era asibibwa ebitaliiyo akuumiddwa mu kkomera ku butaliimu kati omulimu gwaffe era gwegwo gwabadde akola ffe tubadde ba partners mu ekyo nze okuba looya wa bitandikano Dr. Kizza Besigye kyawuka kuba ku looya wa kampani tuli ba partners mu kino nti alina kyaleeta nange kyendeeta ffenna ekitugatta tulwanira ddembe lya munnayuganda kyekitugatta nti client gwe nina nange amuwolereza tuli mu kino ku lwa bannayuganda nti eddembe lya bannayuganda lye tulwanirira obuyinza okudda mu mikono gya bannayuganda kuba bino byonna betwogera tugamba obuyinza buli mu buwambe bannayuganda muli mu buwambe ffe kyekitulwanya naye partner mu kino era ekimuluma kituluma ekituluma kimuluma kubanga batuggyeko mulwanyi bo tebali mu kukwata Dr. Kizza Besigye gwe bateekako emisango bali mu kutuggyako omuntu gwe twegatta naye kukendeeza ku ekyo kye tukola bali mu kyovola olumba tulemesa n'omulaba kuba amanyi ffe naye tuli coin emu face za njawulo but of the same coin kati kye balaba omuntu yenna alaba bitandikano Dr. Kizza Besigye ng'omusibe omulala yenna n'atulaba balooya nga bwe balaba balooya abalala bonna abatategedde kye tuliko buli omu alina engeri gy'alwaniramu eddembe abamu bagenda mu nsiko abalala bagenda ku street abalala bakozesa mitwe gyabwe brain power abalala bakozesa amateeka ge basoma kakati abalala bakozesa information channels kati ffe wano gwe mulimu gwaffe nga bannamateeka abalwanirira abantu nti tulina partner mu Dr. Kizza Besigye kyovola amateeka mangi nnyo tuyambiddwa okugakyusa enkola embi nyingi okuva twatandika omuwolereza kuba nze natandika mu 2005 bingi nnyo along the way ebikyusiza enkola ya kooti amateeka ga bail gakyukira ku bitandikano Dr. Kizza Besigye amateeka ga court martial gakyukidde ku bitandikano Dr. Kizza Besigye enkola
n'ensiba y'abantu yakyukira ku ye, ne kooti mwattu ezaali zifaanana obubi ng'ekiyonjo ky'enkoko oba ekiraalo ky'ente mwaziraba nti bwakwata Dr. Kizza Besigye nazo baziteekako ka paint olwa kamera ennyingi. Dr. Kizza Besigye kulabidde international approach to local issues mu mateeka, kati is a partner, tuli ba company yemu mu kye tulwanirira. Kyovola babesanga olumu ate nga bamuvuddeko ne bakwata ffe. Kyovola era ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye kubatandika okukwatira ba lawyers ne babagatta ku baklanti baabwe, kuva ku Baalaka, kuva ku Baalukwago, kati beero ne Kizza. So ekyo tekigenda kulekeraawo kubanga tumanyi kye tukola, tumanyi kye tuliko, amanyi kye tuliko naffe tumanyi kyaliko, era tutambulira wamu okulaba nti tukyusa embeera ey'obusibira mu bbwa mu mateeka ne mu nsonga endala ez'obukulembeze mu ggwanga lino. CDF mu magezi ki ku nsonga za Kizza Besigye kwayagala nga mufu? Sisobola kuwa muntu atayina ekyo ky'oŋŋamba kumuwa. Kakati sijja muwa kyensuubira nti talina. Amateeka amagezi ku by'amateeka galabika agogota galina, amanyi byakulwana ebyo byo ate siwa bimuwa kuba nange sirwanangako, kati sigenda muwa kyatalina, tonsikiriza kumuwa kyatalina. Amagezi ku mateeka agalekere abamanyi amateeka. Ebya kooti ogamba omwetondera yalowooza nti biringa eby'omu nsiko, era bye bye twadduseemu. Kooti byagambye nti endowooza yammwe eyajjangolo si ekola mu nsi etambulira ku mateeka, kati endowooza ye ya nsiko. Bwe batyo balowooza nga bagenda e Garamba, nga bagenda e Congo, bwe batyo balowoozanga nga bali Luweero mu nsiko. Kati balemeddwa okuvaamu ekyo ekintu ky'okulowooza nti enfuga y'amaanyi, enfuga ya mmundu, nti enfuga ya fuba, kasajja fuba. Kakati bw'aba endowooza ye ya kasajja fuba, endowooza ye sisobola ate kati kulooleza muntu oyo nga ndooleza, kubanga kati alinga ekinyira oba nze nninga ekinyira. Ekinyira bw'oba otambula kirowooza gwe weesulise, kakati w'omulabira oyo alaba bye tukola bino bye byesulise, alaba nga bye tukola bitali bituufu, kati ffe tukiraba nti ye kati tulinga kinyira, oba ye ekinyira oba ffe muntu ye ekinyira, kati yeesulise yaani kiri eri bannayuganda kulaba ani kinyira mu nsonga zino. Tuyenze Kanso Muyizi oli ku Bax Media Uganda, obadde ne Kanso Muyizi nga atumenyeramuko engeri amateeka gye gatambula mu Uganda yaffe. Tusinkane olunaku olulala.